Okay. Banafe aba rock talents bakuletedde nate. Songa Nakabugo Aisha akomyewo tukyatandika butandise era nga tugenda maaso tulina kalungi wini entandikwa. Masco Joel nga next screen kwali Nabuto Nesta. Mu filimu eya Namatovu Huda Laika, filimu etandise bagiyita Tracy my friend. Tracy, I don't think that's a big deal. Katandise n'abagala n'ababiri. Need to worry about it. I think everything. Ono amuga atalina kuleka niweraliikirira mu bulamu ebiseera ebisinga buli kimu kijja kuba kitereera. N'agamba simanye nani gwe wooli ate olabika toli bubi naye nze byange si birungi. Friend. Yamuga atofaayo tuli ba mukwano tusobola okuyambagana. The house is big. Tukyayinza okuleka ntandikira wamu obulamu kuba ennyumba ngazi. Serious. Kwenye okakasa ono Tracy manya ebiseera ebisinga abaana b'obuwala alina watuuka embeera nebanga ezitoye kale n'emikwano gye gitera okuyamba. Yamuga tusobola okubeera ffenna lekera okuleka niweeraliikirira buli kimu si kibi wano. Bukenya Gladstone DOP Kasacca Shafik kali nga mugamba sooka ofune essimu. Ono Tracy obulamu bwa Tracy si bwalinga bulungi nnyo. Story bazanya filimu eno okusinziira ku Namatovu Huda. Namatovu Huda Laika era yatendese filimu eno ate nga kwegamba story ye kwe basinzira okugizanya. You come and help me. Ali mu kwoza ngo yaga mukwano gwa jamuyambe. Jangu oba osobola. Obulamu bwa Tracy si bwalinga bwangu. Serious. Abaana abasinga bayita mu mbeera enzibu kwegamba omuntu n'omusanga ku street nga yeefudde wa tabo naye nga obulamu bwe buba busoose kakaaluka na wuuyo bw'aba ali waka abana mu stamp ali mu kwoza akagere ako nako sikakuutika kano wano we baabeeranga kwegamba osooka n'otunulira waka n'omanya ni embeera si nnungi kyokka yalabanga munne yabeeranga amwegomba kakati n'aba ali awo ng'onazze mukwano gwe twala eri olunoyiko si gwe waŋŋamba enziye nkolezeeko kweni gwe n'oyambala ng'agenda ku mbaga engoye zonna nno namaze ozooza mpozi engatto kati bwe engoye amaze ozooza mpozi engatto z'atanayoza kyava gy'amuwolezeeko mukwano gwe nno nfanfe. Filimu yaffe ekyatandika nagenzigenda mu Majestic Plaza level 5 edduuka liri namba 8. Emis video natenga lujja ku kisega wa SD 18 kwe tuli kusanga filimu zaffe tulaba Tracy my friend. Beba omukwano ebiseera ebisinga omuntu okuba sebungu obulamu mwina we mutuuse mubeera ne story emabega wammwe oba olugero olwatandika obulamu bwammwe azamuyambeko mukwano gwe naye nga kirabika Tracy embeera alinga emunyiga ensi yamufuula akagoma emukubako buli wayagalira eddoboozi limuvaamu nga bamaziga. Tugenda maaso. No bwamuulizaako engatto ate oli bwagenda maaso bwayira olujja. Tukyatandika butandike era nga tugenda maaso. Ewaka baali balunzi kyekyaddirira naku ezaddako munna atandise okulabika ndi amumalako ennaku tayagala labikendi kwegamba abeera alowooza nnyo. Bangi abaana ab'obuwala omusanga nga gyalinga ogamba ensiri gye bazirundira naye mu ssaala zasaba obuulyawo Mukama Katonda n'amukwatirako bajja ono n'enviiri zaalimu ze zisiibwamu Tracy. Why? Naye bino bye tuguze tebiimale. Omanyi bw'obeera nga ensi ekukubye bulungi kibooko otuuka n'okutya okwonoona ennyo ssente kwegamba oba otya okudiibuuda enkya ziyinza obutabaawo kyebava bagula akaboga
ndakulya ku mboga bali mu katale kano kajja kukola ye munywanyi we efirimu eno ekyatandika butandisi nagambe zigenda mu emizi video natenga bulijjo sega wawe tuli naye nga MK Majestic Plaza level ey'okutaano edduuka liri namba 8 EK Music mu ggwanga the number one music promoter efirimu gy'olaba bagiyita Tracy my friend oba Tracy mukwano gwange kale no nga bagula bebaguze balabike ni bulikira okuddeeka oluvannyuma genda okudda erudda wabula Tracy era ddala Tracy I don't think Tracy prepared this meal. ng'agamba simanyi Tracy yafumbye bino Such a delicious meal. kaunda twemmere ensufu nnyo Come on, Nori. Tell him who prepared. kali nga mga Norin mubuliro ne yafumbye emmere kwe tokyogera nako olabye kakati no Tracy yalina mukwano gwe nga omanye embeera z'abakampasa Norin takoze entondo no Tracy kuba baganya omuwaanako mu bye yafumbye emmere nze kamba vire kireka laavu yammwe yebatta bakampasa ate obulamu bw'ennaku zino bakampasa biba byakweyiiya naye ng'ano waali wa Norin kirayika ekinywa yakikula bulungi n'akibalansinga n'afuna w'abeera kweni kale bebi ekituufu emmere ngisiimye oba nga gwe wafumbye kankuliise nako ye Tracy enviiri yali muzisiibwamu nze kani nga mugaleka neriisa ebisigadde ye boyfriend we kanyingini obulamu bwa kampasi buzibu nnyo Professor Dora Face yabutegeera kaakati embeera bwetyo bweri kale ogenda okudda eno Yes, mommy. You said how much? 20K. Okay, I'll send that in 20 minutes. kaakati no nnyina amukubidde akasimu yeetaagayo emitwalo 2 okumanya ensi etabuse n'abazadde bakimanyi nti abaana babasindika ku masomero kwonooneka njagala olabe nnyina amukubidde n'amugamba amuwerezeyo emitwalo 2 naye ng'omwana gwe basindika ogenda ku kampasi okusoma ye aba azijjawa emitwalo 2 egyo ekitegeeza ebyokusoma babivaako ne batandika kudda mu birala tugenda mu maaso yava agenda akubekube ku busimu awo njagala olabe kakati nadde agenda kuweereza nnyo kuwa essente naye Tracy alina akagatto kabadde yeegombye ono kyakoze kwe kukwata akasente ne bakagulamu engatto kubanga oli mukwano gwe ekyo kyabadde ayagala ebiseera ebisinga ku mukwano gwe osobola okukola ekintu kyonna kyonna ekisobose obe ng'omusanyusa baatandika okubeera bonna era oluvannyuma lw'ebbanga lya mwezi mulamba nga gumaze okuba ne guyitawo tugenda maaso kano kaalina emikwano egy'enjawulo nagambye obulamu bw'ennaku zino bw'ekivuka bwakweyiya bweyiya kwegamba osanga omuntu ng'agamba akola naye nga naye tamanyi bizinensi ntuufu mwali alinawo bukyaja bw'amasimu eno atunda kebo za TV alinawo bufirimu awo kati afuna essimu kati ava akubira munywanyi wa mugajanga otusinkane wano eno y'embeera ey'abawala olwaleero nagamba olaba firimu eno olina byolaba bibadde tomanyi aye n'obaako engeri gy'okyusa njagala olabe kakati no tuba tuli awo nga yakubye essimu amaliriza n'atuuka
tugenda maaso. Kyebava bakwate ku bavuddewo, kyebava badde erudda. Kirabika alina kyagezaako omuzannyirawo. Tugende ng'akwata mukwano gwe nga beeyongerayo. Kawungeezaako wano muwala we yabeeranga. Bali ku ka TV. Alabika yeye kyava yeetereza Queen Tracy. Sooka ogulewo oluggi. Ono ye yabaze alina obwedda kyabala. Tracy kyava asituka agulewo oluggi. Yawona embeera y'omu kivuguto eri emmanga. Njagala olabe kwega kino tekikyeraliikiriza. Tusanyusa okukulaba. Ensi eno wano weetuuse firimu eno egeza okulaga ensi weeri gw'abadde tamanyi. Buli ali gyali ng'olaba firimu. Eni mbadde ndudde okukulaba. Yali mukwano gwe. Bane oli otya? Jendi oli otya? Oh my. Banange. Kiki ate? Mwena gwe kimanyi kino nerabidde engatto zange. Ate nkya nino zikoza. Kati mbu alina okugenda okuluna engatto z'ew'omutunzi. Abijjukidde kati nga baakafuna omugenyi. Sikuddu. Naye ng'omugenyi ono twamulabe ku kalayiburale kyava amutemyako. Kati ali mumukubira paasi atambuze obulamu. Ensi etaamye. Abawala bafuuse ba property master. Kati ate bo bennyini byattunzi. Ndi bulungi. Ali bulungi kaakutte ku ngoma. Kyekyadirira. Seriously, I'm not going. Kaakano ono yamukubira paasi yembeera eriwo. Abawala engeri gye beebeezaawo kwekubira paasi mu balenzi kuba baba tebalina bye bakola. Ate ayagala okubeera mu bulamu obulungi, ayagala okubeera n'awaka awawe. Kati weesanga ng'obuyimba bwe babufudde bu guest house. Besides, I'm contented. I'm not yet ready. Kali ono yamugamba nnyala kufunayo omulenzi. Nga naye bwe wamfunira luli omulenzi ono agamba tekyetaaga. Yamugamba yambala tugende. Tugende kati. I'm calling Freddy. Oba se kyo ngenda kubira Freddy mugambe mukyayi ate nga mukwano gugwo wamundeetera. Kinaakuyisa bulungi? To him. Kwento kimukola. Akuyagala. Never seen him happy like. Simulanko nga musanyufu nga bwali olwaleero. Please don't break him. Bambi tomukyawa. Then, Kweni kati engeri gye toyagala mukyawe. Then gwe yambala naawe tugende kufuneyo omusajja omu. Tit for tat. if not so, I'm calling him. Yembeera eriwo kati. Sawala ateeka kaluumuke bulungi. Ono naye kyeyakola teyagala kaayanya munne. Ye mukwano gwe gwabeera ne bamukwano nnyo. Genda okudda eno. Bantu batera okuŋŋaanirayo ku kyeggulo wabeerawo omucomo wabeerawo ebyokulya. Baamujja mu ghetto wansi. Kanaye atandise okutegeera ekibuga. Alina engeri gy'ategeddemu ekibuga. Etali ya muzannyo. Mutaka kyava ayaniriza abagenyi be. Ono ye nadda ku simu. Ye Tracy yapanze. Mwala gw'otwala out n'agamba ajja kunywa amazzi omanya osimu wangu. Mulimu ayiwa. Tracy okuva etwazanu go wandeese naye ate oli ku simu oginyiga tofaayo. Queen naawe munyumye eri nange nnyume n'essimu yange. Laba gwe baamuleetedde. Queen kozi maama oli otya? Nze gyendi.
obeerawa campus mbaawo wa mu kikoni nnyo alabika wa mu kikoni kano kyava mufulumya omuwala nga alinga ow'oku mwezi yeemiima bwemiimi olinga yandeetedde aliyeni ngezaako musimuula gwe basimuula tayanukula kwendi ajja kwasimula tofaayo yamugaa gwe munyonyoogere ennyonyoogeze ziba zabigamba ajja kwasimula senyiga ajja mmukwata nga tukomayo waka. Instead of embarrassing me in front of my friend. But I told you, and you didn't listen. Kati so bagenda okudde wakono y'ekyanzi n'enkutwalira mukwano gwange n'onswaza buswazi otyo wankoze bubi. Yeah. Yamugamba amukoze bubi. Kati no tuba tuliyo nga Freddy kyava mulagalavu ono yamumufunira. Freddy ali mu kintu, Freddy baamussa mu kintu yamumatira naye wawulira wayagala okubira akagoma nga ajja. Freddy, you're welcome. Hey, Nolini nga wekwese mukate. No big deal. Nolini abadde mu cover akolanga kamera ayagala amanyerevu bwe zituuse. Kiri awo kiringa ekisiriso maye ebikazi ebisiriso biba byakwegendereza kiyinza okukola ekintu ky'otasuubira. Kaakano owaye basula wamu baabe basolo n'amuzuukusa. It's about basement. Laba Tracy, I didn't tell you, but I have a guy. That's why I ignored Vincent. It's okay. Let's go back to sleep. yaganya omusajja gwe yamuwadde bonna beewa. Kimuli ekyaroza ekibunyakawo Enkeera mumpisa endabika gobasina. genda okudda engulu That's all right. waayi wasuza otya. You slept so late, so I didn't want to trouble you. Should I why Teyamuzuukusizza engeri eno gyaluddewo okwebaka agitegeeza nti amuzuukusa nnyinza okuba mutawaanya. you get to see him soon? Laba I'm waiting. Okay, geno naabe. yamusuubiza nti mukwano gwe gw'ayagala ajja mulaba ajja kumusisinkana. Tulesi nze nagamba omuntu okumujja mu kyalo kyanguwa naye kasita ayingiramu amataala oba ojja kukinnyonnyoka. Katulesi aba ali wano ogenda okwetegereza mukwano gwe naye aleeseeyo. My boyfriend Trevor. Ono Trevor munange Tracy. oyo mukwano gwange Tracy kulamusizza Gasiya. Kaakati Tracy ate teyasanyukirako munne jjukira yalina omuntu gwali amwagaliza mulala naye ebintu byalaavu bizibu kyokka yamugamba nga musimanyi ndi contented saagala gwa mukwano naki. Kati kyava afuluma kazee kaabwe akyaza ng'owa munnoggaabo naye n'abalenzi bagumu. Katonda ati enswala wabwetabuse balina kalumu kaabwe bo be bakyaza bakuba okukyazibwa ozannya gwe n'edduniya ebintu byongedde okulabika ne bikalabuka abaana beeyombekera bakyali bagenda okusoma ku kampasi akajja ne kabula tuition abamu bamugenzeeko mu bivulu bagenda okubibalaabala ng'ebintu si bikyakola. Mulimu n'abalina n'eŋŋombo ogwate ogenze kusoma ate ofundikira era olina kuzaala kati bitumenyera bwereere naye nga biba bikumenyera bwereere tugenda mu maaso. Kaakano omugenyi wamala okukyaluka ali wano apoyemu kati aba ali wano genda okulengera honeyless meat biki bulabula kirabika essimu siiye ono yuno
Tracy. Are you still seeing George? No. Kalayika akyasinkana George. Yes. Ambuuza okyalaba George kwe nedda. Kwe ntukireke. I love Fred so much. Freddy mwagala gutufaayo. Oli yampangira Freddy. N'alabika George yayita alina kaavaako. That's why I'm heading. Era nga mugangenda kusinkana Freddy kati. Kwe ni omundabira. Ng'akwata kubo kweyongerayo. Mbw agenze kusinkana Freddy. Naye ng'ono ku message gy'alabye emulaze kireka akyasinkana ne George. Kati ekyuma. Ate George ye kwegamba yali anyumirwa kintu kimu. Kati sebo tasinkanye George. Kati yamubuuza munne ali atya. Kumbuliza Nori. Lwaki ombuuza Nolini? Nolini gw'oli naye kati oba oli nange kati. Lwaki omalamu amagezi? Nedda mbuuza kubuuza mukwano gwe kyaliwo. Mbadde manyi mukwano. Bwaba mukwano gwa. Olina mumbuliza wano. Kino ne kitamba butaami. Bansonyiwe. Jukira Nolini taagalira ddala ono kuba na George. Kali baatandise kwesanga mu buloogi. Bansonyiwe maama siri kiddira. Ye kanyingini. Ate kanyingini taagala kukoowa. N'amukomyawo mu mbeera. Nini kati galamira. Bannange. Kaakano ogenda okudda ewaka. Ono alina byanoonya. Aba akyanoonya. Oba nataddewa. Alina ebintu byanoonya. Oba nabetaddewa. Alina byatalaba. Mukama Katonda. Bintu bino nabitaddewa. Tugenda maaso. Alina byanoonya byatalaba. Yaba nadda ntadde wano. Naye bintu ebitalina amagulu nti byavuddewo buvi. Byakuddewa. Mukwano gwe watuukira. Kwentabu ki? Tracy, wanda bidyako ku sente. Sente ze zaabadde wano naye siziraba. Sina sente ze. Sina ze nalabye. Find it. Iba nayisimanyi gye ziri kati zimbuze. Zinoonye. Yamugamba zinoonye. Ye kyava yeepoyera wali. Wedda ali ne George we. Zinoonyo ojja ziraba. Agenda okulengera unaanyoola emimwa. Tonna zirabako wadde akatini. Naye ng'engeri gy'atunulamu yokka. Jjukira mukwano gwe. Baakamala bonna ebbanga litasukka myezi 2. Oli yamusembeza olumala okulekania embeera si nnungi. Nalina ekinankani kye. Kituleva kye. Kyafaanana nnyina wakyo entambula. Kituleva. Sweetie, I don't like how Tracy behaves when I come to your place. Seriously, I need space. Kakati agamba kitandise omukalubiriza okuba nga gyewuwe. Tebafuna gaapu lwajja ewaka tulese alemerawo. Her boyfriend comes. Kwe nisimanyi lwaki. Kubanga ate ye babaabo bwe bajja nze muwa gaapu. Olwo n'omulenzi naye agimmenye gwe lwaki tomutwala ewuwo. Mugambe ko bulwenzi gyavengawo. Kimamizi boy. Nga bakwata boda nga beeyongerayo. Mwana gwe mpulira nga nnyiize. Norini pulanya stressing, eh? Atandise okwetamwa. Ne boyfriend wako msimanya Trevor bona abankuba laavu. Nze bantama ezo gansina Atandise obakolako olugambo. kantamu. Kati mbawula Nolini kamutami. Mbuye Trevor. Tempulira njagala nakuvaayo waka wako ngenda.
ebintu by'ensenu bizibu. Omuntu bamuyamba nga tamanyi nti bamuyamba. Oli nayamba nga bamujja mu lunnya naye neerabira nti yava mu lunnya. Bye bintu ebisinza okutabula ensi. Kati yamugamba nisimanyi na kyakkola kati. Ayina gwali naye munywanyi we. Nagayitwa ba Trace my friend. Atandise n'omukolako olugambo mbu amwetamiddwa. Kakati nakawungeezaako. What time are you coming? Okomawo saa mmeka? Not so sure. Simanyi bulungi. Enjogera egenda ekyuka. Ayogera yeemiima. I might go out late. Ennaku zino atambula mune tamugambyeko. Yeseetinze. Just a friend. Ogenda kulaba ani? Mukwano gwange asinga. Ebiseera bisinga omuntu okwogera ekyo mbu agenda kulaba mukwano gwa asinga. Ekitegeeza gwe toba mukwano gwa asinga. Me and him, we're done. Kati ng'amugamba ate Fred kweninza oyo nange ebyange n'ebyaggwa. Toddamu na kubimbuuza. Weeraba ggwe. Kati amwesiibuza nga kyaliwe kumbe tayagala kumanya. Kale bwasiibula bw'ati. Kino ekintu simanyi tugende nkozze buzzaka. Kati agendanga mu buloogi bwabwe buno obw'ebbiri ebbiri. No, but just do as I've told you. Tonyiza. Let's go there. Ono Tulesi yali muwala mu muzibu. Abalenzi abakyaŋŋanyanga bw'ayagala. Kireka basoose kulwana gwate saati eringa engaayi. Ingeva soose mu kyuma. Tugenda maaso. Very okay. Tracy, Trevor, everyone. They are all fine. Kaakano oluvannyuma Seriously. ogenda okudda ewaka. How is home? Very good. Ono naye alinayo mukwano gwe. Oh, cool, as you say. Ewaka si wabi. Mommy's okay. Maama gyali mulungi. Ate lwaki? Busy. Gwe va ku ssente kola. Ebiseera ebisinga mbw abeeranga bize. Where is she? Kali nga muga mukwano gwaliwa. Tracy yakyuka. Trace Last time Trevor yali wano. Bane omwana nga tatwa space, omwana nga ayambala bubi. njagala olabe. Suubira nti, Oletega Kali yamugamba niko okirabe. ng'olina boyfriend ali Abawala abasinga bakola bw'obeera n'omusajja omulungi atandika omwekolezaako kale naye abakyamugeya n'akomawo yakisuzeeko yakadda ku makya najja awummulemu. Ye Tracy ebyaddala Tracy. Ha? Kali yamukiga. Abakiga baagala okubakuba obugoma. Buli lunaku abaagala awule ku saawundi. Weegendereze. Abakiga si bangu. Ye nayina gy'atambula alinga kikolinso. kubanga Yamugamba nti abantu bwe batyo munnange omuntu n'osanga banno n'obanga asanze ensolo ng'akomyewo waka. Eyo ngeri si ya buntu. Kino ekyo kyalabanga kirina kusiibulirawo. N'amugamba tujja kulabagana. Ye yeeyongeddeyo. Kaakano oluvannyuma ogenda okudda eno. Otuula mu ssabo n'otuulira amayembe gange. Ono omuwala amanyi n'okuloga. Kali nga talumba jjajja. Kati mbwe ebintu byayonooneka. Bulijjo aloga. Nani jjajja nze ngezezzaako okusendasenda omulenzi we naye jjajja omulenzi alabika aliko emmandwa nga mangala. Emmandwa etagooka. Manyi n'abantu abamu mubaluga naye nga nabo babeerako ebibakuuma. Kati gojjo ozunga. Kiraba. Ngeni wabanga agaanyi
awo tujja musindikira katamiira asaaga kaata yangu wakatamiira basi ekyo tujjamu baba mweya namusuula eddalu stupid tetulemererwa era buli kimu kyosabye kigenda kukolebwa nga bwokyagala. jajja nayingirawo hati nyowe nogamba ngabiya ajajja balina mwako baba bava okunywa baba babanja kabiya biya otya gyebale mugyebale webale kutambula kaakati no ng'asooka ajja ateekebwa ekigali amuteerawo ekigali naye anaye amayembe gaba magagga soka nkebere ndabe urpa naye ono gwoyagala tuloge ye nga takuvumangako owula kye bayita ensaalwa efitina tulina kye tuyita ekiiso wale bamugamba aleeta ayala bamulogera omuntu oyo naye omuntu gwe bagenda okuloga tayombangako naye kaakano nobuviira ku nsi omuntu akuloga nga tomuvumangako wegendereze mukazi enviiri zimulinga entakule teekako akabaani laba eddagala bagenda omuwali akumuzizika naye eddagala lirina ekizibu kimu terigwa ku ttaka bwe ligwa ku ttaka nga naawe ogwa ku ttaka uya rupa kwata egenda maaso bamuwadde eddagala tolisobya eddagala bamuwadde terisoba bwogeza n'osobya eddagala emiwunyo giba gizze tugenda maaso bw'oba ofuluma bajjajja tobakuba mugongo ng'afuluma ssabo mukwano gwe yamuleeta jajja n'atema mukwano gwe yamuleeta kyova olaba ebintu bino okuyamba si kubi naye oyambye otya yatandika omukwatibwa ensaalwa tukimala Narina lemepakana kakati yamusaba gaapu nekisituka ini mukama katonda mukwano gwange kyono gwe tukyakyateesa naye kyava ajja akwatemu ebibye abadde amugamba tya munnange mukwano gwanina kyali wange Trevor ajja aye Trevor buli wakuba akagoma abafunayo kasente akasasula renti mpaamu gaapu yazinga bintu weegenderezanga nnyo abantu abayisa bwe batyo nkulekedde emirembe gyo wayagala dde okungoba naye ng'otyo kyatula nze nkirabye nkulesse weeraba beera n'emirembe kwene bannange yajja ggalewo naye nga yeewuunya kwene bane mwana gwe
gwe bulijjo ngonziba n'obusente bwange bamunju tubeeramu babiri neno nziba n'ensirika naye ate ku kino ekitono bwekiti kyegambyeko ne weekyanga obwenkanidde awo abantu balamu bazibu. Kaakati bwe yakwata ekkubo n'afuluma ne yeeyongerayo ono ennyumba agimulekedde naggalawo. Jjukira oli alinda akimanyi tuleva wajja kati mu budde obw'ekiro ne wabaawo ayingirawo nga si tuleva nga si tumulabanga laba engatto. Njagala olabe lwaki tubagamba bulijjo ndi mwesigame Katonda kuba Katonda y'ensolo y'amagezi esooka. Kati waliwo ayingidde mu nju. Ebiseera ebisinga abantu oyinza okwerabira okusibawo naye ng'ekyerabiza omuntu guba mwoyo mubi, naye omwoyo bubi gukutuukako ku lw'okuba naawe toyina mwoyo mulungi gwe wasembeza. Kati mu ttaka lyamanyi ono waatereka nga tagwa ku busente bwe naye nga tetumulabangako amanyaawo atya lino libbi. Laba firimu oli yeebase tamanyi na biri ku nsi. Nagambye ekireetera omuntu okugwa mu buzibu ebiseera ebisinga kuva Katonda buli w'omuvaako ngadde ebbali ng'azinga emikono ng'emyoyo emibi gikulumba nga tolina ataasa. Kubanga ennyumba ng'eriko ekinyolo gulowooza kiva ku ki? Weerabira okusibawo. Kuba ono yajja n'ayingira nga si wasibe. Naye ebyo omuntu we bimugamba yagamba miti mingi kati nga tagwa ku mpeta. Omunega bw'aba yazudde ekinne kuba kivaamu 100 kuba aba alina sitiiki z'enjaga 2 babba buntuntu bw'otunula kafulashi jibbi 8 ebiri 7 essimu n'agwa ku ssimu. Omuwala yeebase bwe batya abantu bebalumba ekiro mu mayumba nga beebase. Oli ne yeebuuza omubbi yayiseewa ate nga tajjukira mbu teyasibyewo. Essimu n'ajjako n'ateeka wali kale okumanya agabbisebo nawo Katonda waagaakola. Ogenda okulengera enguudo zonna wanuwe. Ono bwe yeekyusa kumba omutaka waali agenda okudda engulu sirika obwedda ali mulaba bwe mutewe mudde engulu nga gabayetoolodde. Mpe sente. Sirina sente. Leeta sente. Nze sirina sente. Tolina sente. Tolina sente. B'okula tebakuwa. Tewali gwe naakuludde. Leeta sente. Nze sirina. Tolina sente. Sirina sente. Olina ki? Tewali. Tewali kyenina. Okakasa. Nze sirina kyenina. Okakasa. Laba firimu. Najjayo ali serious. Ate guno omulimu gwabadde mwangu teyawerekeddwako. Ndowooza weewunya engeri gye ntuuse wano. Ozannyazannya wano. Kyaliiwo yaŋŋambye. Ojja kulowooza nti kyaliiwo yaŋŋambye oyine sente. Wabadde omugoba ng'olowooza kwata oluyi. Kati ate omubbi abyogedde. Kyova olaba emikwano mizibu. Era osanga omuntu nga bamubbye ne bamulina gamba egyo mikwano gyo. Emikwano gasiya. Firimu. Kaakati engeri gyazo okubba kwata oluyi. Yamukuba oluyi. Sajja kuba oluyi nga talina nsonga. Jangu wano. Ate abaana b'obuwala beebaka bubi kati lyabadde lizze kubba ate ne liraba ebirala. Ne liraba we liba ligenzenga. Sibiriza. Li wano. Nkugamba toyina sente eyo olina ky'olyawo. Sooka akazinga face. Laba kizibu sajja ne
ne lijjayo ekyambika ne limu bannange ababbi era biwulira mubbi yazze nabba abasinga bakwatibwa ensonyi n'atayogera byabbiddwa bimeka naye nga bamubbye yenna ababbiddwa ne limu yokali kuba kati okunyigiriza erimu oba oli awo ekikolwa ekikambwe ekyo omuwala ayinza okuba kale weewaawo neekolera gyange naye we muba temukanyiza nga ggoze nga bozze ate kimuyisa bubi. Tugenda mu maaso ne likwata laputopu libbye ne libba buli kimu ne libba kuba libbye buli wamu wonna limubbye omwana limubbidde ddala nga ligenda kaano twasibira mu ddwaliro kyovola ebintu by'ensi bizibu omunigo omugana gakeekoza wanenfuma kinga zikalumba buli lunaku nga nnyanya naye bamukutte yatabuse yasibira mu ddwaliro omubbi yayogedde byonna n'agamba munnange oli yamusindise kyova olaba tosembezanga mukwano gwo mu bintu ebimu ng'olina ky'omusinga mubaamu abangu b'okkwatibwa ensaalwa efitina ndwadde ensaalwa kibi nnyo kyonna ky'olina mu nnyumba yo kigasa ggwe n'ab'omunju kadi nga mugamba nze layika mukwano gwe. Tugenda maaso yakanda muganze layika kaino bamukuba empiso sajja lyakkiridde ngendo mpanvu nnyo mayiro nnyingi nga siwali kukanya byonna byabadde bya kifuba yawunze kale nno mukwano gwe yasobola okulayika ni amubeererawo layika naye nga kimuletedde okulayika ni n'obwongo bubanga obutagadde dokita ga tugenda kuleka tumuyambako ekintu ekyo kizibu olabanga ekyangu ne bagagundi yatuuseeko ekibambulira bangi n'osanga oli ne bamusanga mu nnyumba ne bbaawe ne bakimutuusaako nga n'abaana balaba naye ne beekuumira ekyama kyabwe naye gwe bakituusizza kwegamba alaba nga nasobola kyebeera abamu ne betta. Ono yawulanga ennaku emutta ng'agamba ku kino Tracy ateekeddwa okusasula bw'abanga yakoze ekyo n'akikola munne. Yatandika okujjukira engeri yatandika omugamba ennyumba ngazi tusobola okubeerawo ffenna. Ebiseera ebisinga kivula abantu tebayamba naye ng'ate okuyamba si kubi kuba buli woyamba ate wabaawo empeera z'ofuna naye osooka ne weebuuza lwaki Katonda yakutuusaako ekizibu bwe kityo. Owaleka waggule nedda wasibe ate omuntu omunyika amanya ebintu byange gyebi yakakasa bulungi nti Tracy yakimukola yasiba yamugaba babba empeta yange ya zaabu laptop yange obuntu obulala obutonotono ne ssente ate ng'omuntu omu yali amanyi gy'atereka kuba mu nnyumba bwe baabeeranga. Olaba n'omubbi yakyogera kennyini n'amugamba munno yatusindise n'akimutuusaako. Ennaku emuluma ate abalenzi b'ennaku zino balina entondo ennaku emutta bbaawe taddanga mukulabikako Trevor yatyamu njovu eyinza okukyukirako na oli yagamba owange naye nno nekyo naye tekyebeereka manya mukazi wo nti enjovu yamukyukiddeko gwe siru n'osigaza nga omusembeze ekyo nakyo kirimu obuzibu kati jajja ng'amugaa tugende tusooke tumwambulule naye bayinza okumwambulula oluleepinga olwo ne bamwambulula oluleepinga n'aba nga tannaleepingibwa
ng'omuntu bamuleepinza ate n'omwambulula oluleepinga jjajja mugaa tugeye tukwambulule soka wetakayayana n'ebbombo naga ebyo tulaba sinzira ku ebyo ebibeerayo oba ebyaliyo sitole eno oba olugero luno lwaliyo ebyaddala naye nga bingi ebituuka ku bantu olw'emikwano naye ate abantu situyiga mwanange kwata obute otekosanga onote bamuwa ku ddagala bamukyete kwata nywa ogenda kutereera emyezi 2 oli mulwadde mukazi wattu embeera yeeyo naye ng'ate alina okulabika nti aguma katonda yekka alina okusaasira tugenda maaso kakati oluvannyuma ng'ayiseewo akaseera nagezigenda mu MK Majestic Plaza level yakutana edduuka liri namba 8 wamu ne Kwemis Video Sega wanatenga bulijjo shop number SD18 tugenda maaso Where are you living without a wife? kakano teyamulaba kulabye ng'amuyita I've been sick for yamugamba nalwala okumala emyezi n'otajja kundaba manya munnaye saamanya nti obulwadde bukuluma wawona okoleete ggwe n'eri envu olyoka olwala kweni kale mukama katonda akusaasire eyo yesaala yokka gy'olina okusabira omuntu ng'oyo kubanga gw'olowooza nti olina ky'osobola omukola bizibu nekiniguuna kigenze kati okumanya bannanga abantu bawalana bannaabwe nga tebayombe na kuyomba ekiwala bwe kyamanya nti omuntu gwe kyayagala osiraanya akyaliwo kyokka okumanya n'amayembe magezi jjajja bwe yajja ku mutwe yamugamba niye omuntu gw'owalana nga takuyinaako buzibu kubanga n'eddogo eryo ligoberera ensonga ekitegeeza waliyo eddogo eritegeera kati ng'akomawo kalira wansi. omuntu mufo ky'okola ebintu ebikuyamba ebikutwala mu maaso emirimu emirundi gye bali kubuuza gw'okanya kimu ku kanya ttima Leero otuuse. Betwakola ye jjajja mutuula ku ttooke yanna munwe n'amaanyi agasingawo ayagala kumanya tukajyawo kujja tukajjawo mu ngeri ki? kaakati nayagala munne bamugyewo bujja kirabika alemye nagaye tulaba Tracy my friend ayagala bamugyewo njagala bamugyewo kubanga kirabika ebyokumuloga tajja kukyuka katereddewo ekyebiri kino amutereddewo ekigali bamugalike Luno temusobya. ngenda kuwa eddagala naye teriremererwa Baasuubira. n'amugamba lino eddagala tebalisobya kasi tonookola ensobi ku ddagala lino omanya oviiriddemu awo owulidde tosobya eddagala sijja kulisobya wona olisobya Kirabika walisobya. eryalu libaalimmo naye alabika yalikola bubi w'osobya eddagala nalyo ekivaamu ng'okinnyonnyoka omulaba bw'atunula tunuulira nnyo amaaso g'abalogo sigabula tunulira omuntu omanya ni ono mulogo tunuza ttima bukyayi bwereere talina gwe yayombye naye kwegamba alemeddemu obukyayi Kuba wano si yeerabidde gye yava ensi yonna yali emuleseewo naye yamuyamba kyo olaba omuntu olabanga ensi yamulekawo osooka n'omutunuulira kubanga ayinza okufuuka kye baawalula
ono jjajja naye alina kuba mu maka ge ng'afumbira bba naye ali wanawo abantu malagala baluga abantu mindi getting expired mitwe 3 kati anoonya emitwe 2 anoonya ye 3 kwena baabe kuyanjaga mu magezi omuwulira bwe bakuwa eddagala erikola kye likola bo tebalina kye bakyusa mu ekyo ky'oba okoze mu nsobi yo era gwamanyi amuwadde eddala jjukira bamugambye nti eddagala eryo bamubulidde emitendera gyalo talina kuleka ndi agisobya bw'agisobya ye kennyini yagenda okufeesinga consequences ng'ajja asituka agende aloge omuntu abakangavve bakafulu b'okutemula obukoko tugenda maaso embeera no y'ekibuga yakuyiiya kati omuniga yalabye dda naku 2 tanywa ku njago olyawo akasawo akabbi newe mubaamu 12 yakimanya ensawo teyinza kubeerera awo eyo omuniga yafubutuka emisinde kati bw'atuuka mu lukuubo n'asumulula ayiwawo mangu awo n'alondamu ebimugasa fulashi akaasa kati ate eddagala lisudde ku ttaka ono aba atambula njoka mama enjoka njoka mama kitawe ala muli bazibu labayo daddi ojja yakukuba situulu mu mutwe kikutte Nolini tuli mwangu Nolini okinkoze ansooka ntwala enjabala maama atandise okusiiyibwa tugenda maaso Nolini mukazi watwali eno ali mu kujjanjabwa maama we kwekagezaako mukansolinga mpola kuba abantu abasinga batuukibwako ebizibu ebityo awula nga yagala yette ono ali naakuŋŋaanya biwezi agwa kumpitambi n'agiyita ovakedo oyo tugenda maaso enfirimu egenda maaso bantu kusula mu myala ndabetabu omwala yali omulungi buli wookola ettima waliwo essaawa ey'okugabana kakati Trevor aba atambula suka olindeko Trevor aba atambula ninga alina kyendabye bubi kati nga tajjayo essimu bali balabe
agenda okulengera bbaawe yamukubidde. Wangi mukwano. Leave when I tell you, but come and Omanyi toyinza kukikkiriza bwe nkuyita ne gaaja ng'olaba ekintu kino. Kiki? see. Gwe jangu olabe. Coming. Nanti oli luddawa. I'm here at Ndi wano saidi wano gundi ku mbuzi. Jangu wano ku mbuzi. Ku vumbe weribeere akawungeeze vumbe. Tasobola kumutenguwa. Kanzije mami kamale okulaba kyaŋŋamba. Manyi waliwo omuntu omugaso mu bulamu bwo nga bw'akuyita totenguwa. Kumbe ekiri eno bamweyana ne katamiro no bamunywezezza. Kati yalinyawo boda ajja alabe kati nga tamusanga. look around and see how people live their lives. Yamugamba nti sooka otunule olaba abantu engeri gye batambuzaamu obulamu bwabwe. Hindi buli omu ali bize kweni ate oli we yatunula yalaba mukwano gwe. Mukama Katonda Tracy alina okutuuka ku kino kubanga teri kyamusuula ddalu nga mutima bubi butayagaliza bukyayi ku muntu ataminaako buzibu. Ono yawunga ensi si nnyangu era omuntu agireetamu amalala nze musaasira naye kulaba firimu kuno obaako kyoyigamu era n'obaako engeri gy'omanya amalala mu nsi kizibu nnyo. Bino tubadde tulaba byazannyibwa nga basinziira ku lugero lutuufu olwaliyo. Ekitole ne badde eraga ekituufu ekyatuuka ku Namatovu Huda Laika era nga badde akuweereza nga Laika mu firimu eno. Muwalo ebintu bino byamutuukako ebyaddala. Weegendereze emikwano, sigambe nti weegobeeko emikwano naye weegendereze emikwano. Abadde Namatovu Huda Laika nga yakuwandiikira era najja agitendeka. Mwebale kulaba ayinate MK Majestic Plaza Level yakutana edduuka namba 8 wamu ne kusega wa Emmys Productions nga bulijjo SD 18 abankuumira etakuumira ssente.